program behind the news tekuleka chichimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike buterevu omulungi ali Impact FM olwejo lwasamenja nkwaniriza wasibita sebosibita nyabonate lunaku lwa mukaaga ennaku zomwezi musanvu omwezi gwa Januari gatonya mwaka 2023 kansiyo ne muli bulungi nyonyi ddala bochali muna mwaka guno webaze mukama akuleserwa kigendererwa omwaka mpya gujja nebizibu bitirivu nnyo nyini ddala ebimu ku ebyo bye gujja nagwo ebimu ku ebyo ebisikirwa mu mwaka ate omukadde nokuba tukyalina tukyagana byo mpola mpola naye tulina kwetasobeza kwa nti munange tubyowonya tutya mujje baliko basebule banyabo abafunye ebirungi ebyenjawulo namwe tubibalizako mukama abafunye okusomozebwa okwenjawulo ati tusaba mukama naye aberenga abagumya programu eno togya ku nsonga nyingi zigenda mu maaso mu ggwanga mu nsi yonna nga zikwatako butereevu kye tuyita ekiri mabega w'amawulire behind the news kubanga of course binyo bigenda maaso na wali ne tubirabula bwe tutyo ne tubisaako amaaso naye nga birawo nate obubaka obuli emabega obwekusike bwe tulina okuba nga tuwunnyonnyoka nga tumaze kubikkula nate ne tugaa nti tulina okubikkula tulabe obwongo bwaffe obulala ne tubukozesa okutuuka at least bwebulina okuba nga butwanjulira ne tutegeera ekyo kyennyini ekiba kyekusise oba ekiba kyekwese nkwaniriza muganda nga tuliriza nenkubuzaako mwenna abazuukuse atanazuukuka osobola okumuzuukusa munno eyazuukuse nazuukusa munno atanazuukuka ne tugenda maaso ne programu eno emayiddwa nga ekiri mabega amawulire mwenna abagezaho okuba ndimukuuma obutonde bw'ensi bane mwebale nnyo mwebali eddala abagezaho okuba nti nammwe mwewala endwadde ezitasiigibwa nga kansa nga sukaali bintu bwe bityo mugana nga tuliza nga biva ku mbeera gye twayisaamu ebintu bye tulya naye mukola kya muwendo nnyo nnyini ddala kubanga lukati ebintu birasoka nti oyiga kujjanjaba obudde buno aniresinga okyusiza bukyusa enneeyisa gye weeyisaamu Cancer Institute emulago yo bakyakaaba nakati obudde buno tebalina bitanda bimala abantu beeyongera okulwala kansa ngamu n'abaana abato biro nga biva ku ndya gye tuliyamu kati yaraso okuba nti ekyukira ddala mbi nnyo nnyini ddala abazadde bali mu holiday buli lunaku kati ashoppingira omwana mu shopping mu supermarket zokka nezebbeeyi emmere gye balya emmere bino bitugula tina ebikolerere kuva South Africa kuva India kuva wa byonna emmere yemayiddwa nga genetically modified foods gyogula n'osanyuka omwana omusanyusiza kubanga biwooma kumbe tokimanyi nti oli mumuwa butwa bumpakira buli kaseera ojja kuvaawo naye wato omwana mulekere naye obulwadde obwenjawulo kanoona ensonga emuganda nga tuliriza tulina okuba ntwekuumira ddala tulabe nga ensi etambula ddala bulungi nnyo nga ina okuba nti etambula nga naffe tetwefuula gamba tukola kabampaane wabula tubeere nga tweyisa mu ngeri geno okuba nti etukuuma obudde bonna obulamu bonna okuba ntuteerera bulungi nnyo nnyini ddala nkwaniriza muganda nga tuliriza mutaayi njaga tutandikirwa nate olunaku lwaleero nga bulijjo omulangira kalema gegange gano ge mateeka agafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okujjako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news ebyaddala waliwo ebigambo ebyotasobola kuba nti weesiga kino kyo nzize ekigamba lunye ebyaddala akati nno programu eno behind the news tutandika bwe tuti negamba tino mwena abali eyo abageo kuba nti mulya ku nkoko maye buli weekend waliwo abalya ku nkoko weekend naga weekend kanguleyo ku kakoko enkoko n'ogenda n'ogula enkoko ey'omutwalo gumu 12 zino n'ogula zino enkoko ez'ennaku ezikulya mu wiiki emu wiiki 2 n'ogigula bukiyo tuyita kiyo n'okagula tukimanyi nti n'oli mu kwetta bwesi muganda ng'olya butwa noakangende ndye ku butwa buno nage guno omwaka tugenda kuba tuwogera ebyaddala ebitaliga tugenda kubika tugenda kuba tuwogerera ddala nga kirina okumenya nga kibeera kuba tuli mu kutaasa kati bantu tuli mu kutaasa nsi so ate musuubire ne engagement nyingi zikuba ntukola sometimes tujja kuba tulina wala bajja okuba batuyita gye tujja okuba tutambuzira emisomo egy'enjawulo okuba tuyigiriza abantu ebintu bino practically ng'oli akukwatako n'akwatako nagaa nti no kyekyo so oyinza okuba nga egyoli
muso okweteekateeka ewammwe ne mweteekateeka ne tuli bweti ku kyalo kyewaffe twaga tusomesa tusomesa ku kintu ekyenjawulo ekikwatagana ku bintu ebimu oba kola bijimusa oba kola biki byonna mugana nga tuliriza tujja kubanga obudde bonna enteekateeka yo guno omwaka ega kubanga etandika ekiriza obaga twaganye kati okubanga twogera bwogezi ne twogera bane bagano mukama atusaasire nedda mukama agenda tusaasira tulina ekitukola olina okuyiga nti wekuba kufuuyira nfuyiza omusulo gwa bumyu gwe mba nfuuyiza twetina bumyu baba basomese oberenga kenyino sokuwanga werimira envendirwe waka nga bwe twakolanga edda kati tebikyaliwo ebiseera bino nabya abaana nga bagenda okubayigiriza mu gundi mu kisaakaati mwana agamba tiagenze kuyiga kubuuza babuuza ayige bawaata myaka 13 wao sometimes wale tebikwasa ennyike oli waka ne toyinawo oli waka wooli olina olubalaza oluusi ne kasasiro oyisi ne kasasiro mwezi okubanga ofumbisa saaniko linnyinyi olina oba n'ettaka w'emmanju olikola nakavundi omulungi ennyo naye nga toyinawo kennyanya toyinawo nakati toyinawo ki ku lubalaza lwawo urban farming olina ebikutiya buli kaseera n'osobola n'okugula kutiya kasingi 5 n'ossamu ettaka n'osimba ennyanya zo ne zikula n'oba nga olina kiwewonyezaako ng'emyaka gyo egy'okufa gyongeddeyo maybe n'emyezi oba n'ennaku oba n'emyaka ng'osooka nti obikola muganda wange atuuliriza kale wetujjidde ku program olunaku lwaleero mu ggwanga erya Kenya president wa Kenya amanyiddwa nga Uhuru amanyiddwa nga William Ruto yavuddeyo n'agamba mu nzijeeko olunderebu ku nsonga emanyiddwa nga eya GMOs juke etteeka eryo lyayingira mu White House bwati oba mu State House y'eggwanga erya Kenya n'agamba nti banne muliko ki bulijjo baŋŋamba nti nno mugende mu maaso mirenge etteeka lino twali baali sayininga dda then lwaki muludde okuba nti banne muleeta ebintu wano ebikolerere n'agamba nti nno olina okumanyira ani afuga ensi eno kwe tuwangaalira ani afuga ensi mwe tuwangaalira so twabukola bulabi mukulembeze n'ogamba nti nno mwe mwamulonda nedda ssebo nedda nnyabo nze omusajja yayogera ekintu kimu ne mmanya amawanga gatutuwaala yali Reverend Jesse Jackson bwe yagamba nti nno Obama was selected before he was elected statement yali nkulu nnyo nakitegeera ne mmanya nti n'abakulembeze be tulonda ebisa ebisinga obungi mu nsi zino ezitwala zinaggwa dda baba bamuteekateeka dda nga agenda kuba mukulembeze mwe ne muganda mugenda kulonda olumu nebuuza nenga lwaki bateekawo akalulu lwaki bateekawo akalulu kulaga igwe nti nawe olimuko ku makulu amatonotono naye nga ate wabeerawo bali betugamba aba balina okusalawo oba akalukajja omuntu omwizo tekamujja mu buyinza kakati omusajja amanyiddwa nga William Ruto yagambye ba MPs bali bavuddeyo nabagamba luli nabazanyira amaloboozi nga bakayana bagamba nti bakyuse etteeka baliwere etteeka lye bayisa ery'emmere enkolerere genetically modified organisms kubanga baali bagamba liteeka sooli obuwunga mu ggwanga lino nga bikolerere byonna bakkiriza ba MPs nga bagamba bakayana bagamba naye tetuli guinea pigs tetuli mmese za kugezesezaako musajja avudde nabagamba naye mundeke nkole mundeke nkole ndi ku lukato kale no mugana wange atuliriza owuli ensonzira bwezito mu ggwanga ery'okumulirwano wano then wennyamira bannaffe abalina ebizibu n'obulwadde obwa COVID-19 bukyagenda mu maaso okuba nti bukyakyankalanya abantu mu ggwanga erya China bakkiriza ogamba balina okuba nti bakozesa bagambye obadde okendeera mulina okwegemesa eddagala eritali lyammwe eryo twakola wabula eddagala lyenagamba obulungi erina patent ey'abasajja bali ba Bill Gates eryokugema serya China baligee mugizeeko ebbali mugemese eddagala lyaffe obadde bukyagenda maaso bwa COVID-19 nawedde waliwo variant empya yayingidde mu ggwanga erya America ebajujumya kati obudde buno mu America awo so bino etwogera ebyeddala tolina kwebeera gwe munafe ali eyo kubanga
wala bintu nayogirako ne mbagamba kati ekika ekya variant empya mayiddwa nga Kraken variant empya emutatinga bimutatinza okuva mu biziri akati bwe nagamba bonite abasajja bapatentinga bafuna obwannannyini ku ddagala erigema abamu ne muwakana ne bagamba ntagenda kuvaawo paka 235 okusa ku kiwandiiko ekyafulumizibwa ekiraga obwannannyini bw'eddagala lino ate nga buli nsi erina okuba nti eri embracing okuba nti munange erikozesa bayiteke ne ku ndwadde kati era okuba nti zino okuba nti zigemebwa paka bo banayagala okuba nti zivaawo ekyo ky'omuganda nga atuliza bwekyo bwe kirikiriza obagaana kuba kali mukirabako akati mu ggwanga eri Amerika kyekiriyo obudde buno ate nga bagamba nti nabasinza okuba nti bakosebwa bebo bebaga nti balina okuba nti okwewala bagatekinga kyebayita short eno bagita batya egemebwa abantu abakulu then wakugema emirundi ebiri ne kiggwayo kati olina okuba nga ofunayo kiyita extra short eri extra short ya buli myezi 6 abakulukulu bakuze emyaka 5 okuyingira waggulu buli twali tumanyi nti bagenda okuba nti bakuyibwa short yokka eyo eyokusatu naye kati bagenda nti buli muntu yenna bw'obanga wagema emirundi ebiri okubeerawo mu America okubanga okusurvivinga mukko olina okuba muganda wange nga okola bagikuba buli kaseera kati omuntu agala kubanga obudde bonna atambulira ku ddagala bw'atyo mpozi bagenda nabo bonna abalwalako ate ne bawona era nabo bali ku gundi eyo ne bakadi bafuna ka immunity kabayambako ka immunity ako nera situ nabo balumba so mwene okuba nti banne mwegendereza mu mbeera bw'ekyo weekend bannaffe okuva mu Ankole Western Uganda gye tuyita mu bugwanjuba muganda ng'atuuliriza bayogedde ekintu ekimu ku ekyo oba oliawo kituyinza okuba ffenna twefumitirizaako ne tumanya ensi gyegenda ensi eriruddawa bannaffe benyogerako bano aba Ankole bavuddeyo ne bagamba ne balaba nga betoyogerako wano ebisinga obungi ennyo bigenda bibatuukako ente ze tuyita ziri ez'amayembe amawanvu bihogo lugaju nga ziggwawo balaba zigenda ebyaddala balaba ente zigenda tosobola kuba munyankole nga baganda tosobola kuba muganda okujjako nga omanyi wakitufuula abaganda oyinza okuba omuganda oliawo naye nga tolina kikufuula muganda we bagamba nti amaka g'omuganda tegabulamu kino tegabulamu lusuku n'amaka g'omunyankole okubulamu ente muganda wange kitegeeza oba tutuukiridde kakati ente zaabwe ze balina muzimayi bulungi nnyo ente z'amayembe ago ne president wa South Africa bali bazwana okuba nti banjulwa mwale nga bazwana okuba nti bagenda mutabani wawe nga bazze okwanja wano batwala ezimu ku ezo ku nte zino era bazine South Africa kyafuka kya bulambuze South Africa ate za bay nga bw'okiwulira akati bannaffe bano oluvannyuma okulaba nti n'ente ziggwawo zinasobola okuggwawo lwaki babagamba luli nti no balunde ente zino ente ze bagamba nti ez'amata ezitali zaabwe zigenda bawa amata zigenda kukola ki ne muganda wange ebyaddala bagenza okukizuula nti ate kali n'eddagala bakozesa litanso okuba limalawo ente zino focus eri ku nte zino zigenda yali omugagga takyali mugagga kubanga takyayina nte zino zitanso okufa ebirwadde ebyenjawulo ezimu bazikoze kibayita cross breeding kakati traditional oba ente indigenous cattle sanso okuggwerawo ddala kyebakoze bannaffe bano ne bagamba nti bagenda kutaasa ente zaabwe ne bateekateeka kibayita Ankole Cattle Marathon okudduka okutaasa ente ennansi eri mu bugwanjuba obw'eggwanga lyattu lya Uganda era omukolo guno gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 January 2023 era baga nti nno President Yoweri Kaguta Museveni yagenda okubeera chief runner ku edition eno esookerera ey'okutaasa kibayita ente zino ez'omwankole Ankole Cattle
mugana nga tuliza ndoza ulide akati bile betwogerako ebintu bino Robert Kabateirene yabone yagamba nti nebyaddala bagala ku adinga kugatta ku mutindo ku kintu kyabwe kino ekyaso kuba nkigwawo nga balaba batazukuka obudde bwonna kigenda kakati banafe bati batasokuba nti bo bazukuka nayoga nti okay era guno omwoleso kubanze issue yabadde ku kimu bagenda kuba bateekawo nekibayita omwoleso waliwo exhibition egenda okubeerawo expo egenda okubeerawo just nyakubeera kini kuba bangambye nga nti okay that's a good move kirungi nnyo ekyo ne katulinde company bana abategese ku savinga kirungi nnyo naye expo eyo njaga kugyetegereza nga njagendeyo ngyetegereza of course ko bambuulidde bangambye ndabe akanabiremu kali abategese bana abamanyiddwa nga NEFA Agrotech n'abanywanyi ba partners abo tino kwa tubalaba kuba issue eri nti ente zino zavangamu amata wamu n'ennyama ennungi ate nga zibeerawo zigumira endwadde ez'enjawulo obudde buno tezikyaliwo kati abantu bakola ki cross breeding ente zibeera mu masavu kiri awo kiteetete bwe kityo baleka tulabe ekinabeerawo naye nga at least initiative nungi nnyo nnyini ddala bannaffe mubale nnyo nnyini ddala ku saidi eyo aba ankole ekyo mwakoze kikulu nnyo nnyini ddala kale kazi obulango buno mwefa tuliza tugende maaso mpola oli Impact FM Lodesa Mayinja program behind the news ekiri mewega mawulire program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, butereevu tukyalifera muna nga tuliriza program behind the news ekiri mabega w'amawulire. Okay, ekiriwo ebiseera bino wabaddewo ekigenda mu maaso mu ggwanga mu nsi yonna actually akati wuliriza eggulye lino. Super mosquitoes have now mutated to withstand insecticides. Bannasayansi bwatyo batugambye ensiri kati zeeyubudde okubanga zigumira eddagala erizifuuyira bogedde kulizifuuyira yokka olinagamba n'eddagala kati erijjanjaba kati mugana nga tuliriza egweyo kyo ligamba bannasayansi bavuddeyo naga tubyasa wano nga tebannavaayo banasooka ndi bavaayo kati nga boogera nenga kino already twakibagamba dda twakitegeeza dda ensi kubanga jjukira naga nti wede tulina wano ensiri zaffe ensiri ng'ebitone byonna ebirala zaatondebwa era mu kutondebwa kwayo ziri part zitunutunu kya ecosystem Katonda ze yatonda n'alekawo ku nsi kuno so bw'aseekawo n'ateekawo ekyokulya engeri gye zitambulamu engeri gye zibeeramu bwe bityo naye kubanga si buli ensiri yonna yonna bw'ebeera mbi kuba ensiri zokka tulina ebika by'ensiri bitirivu nnyo tuba n'ensiri ezituyambako okubandisa okuba nziwakisa ebimera ebimuli ebyenjawulo neva kuli nekani nga kibeta cross pollination ng'eyambako ensiri eyo ensiri nga zo zinywa nekita mu kyuzi nga tezinywa musaayi gw'abantu kwanza ezinywa omusaayi gw'abantu ziba zaagala just kiri ekiriisa ekibeeramu kigenda okuza amagi gaazo nezitambuza obulwadde obwo nosanga nti bukwata ono obanga oli ayina akawuka ako nakatambuza nekakwata n'oli omulala sensiri si yesiga obulwadde nedda etambuza butambuze but anyway kikyo kyebaddegagoba nti nkutegeeza nti olw'ensonga nti nno bannaffe abeefuula tuyinza okugaba beefuula bakatonda ba elites bavayo ne bagaba bagenda kubanga mbu baagala okutaasa abantu ekikwagana n'omusujja gw'ensiri mu nsi yonna ate kye baakola kiri kimu kyokugamba nti no balina okuba ne beekolera ensiri ezaabwe bajjawo ziri katonda ziyateekawo ziyatonda bakole ezaabwe kakati wulirira obubuzi bwe baleeta buli bumu nti mu kifo ky'okuba nti bakola ebigenda okutaasa ensi ate bakoze ebigenda okuba nti ate bigikyankalanya wetwogere nagamagakaawo nti bakola ensiri enkolerere mu laboratory zebaita genetically modified mosquitoes
ne batandika okuba nti bazita nga beerimbise mu kuba nti bagga kusenya omusujja guno ogw'ensiri mbu bajjo banoonya bagamba tugenda kukola tutya mbu bajjawo zino ensiri ezibaddewo eza Katonda ze yatonda naturally then bazisikize ensiri ezaabwe. Muganda wange nakyogera lunye wano ku radio nega nti obasikiza ensiri ezo bakikolako project bagikolako ng'omusujja ogw'ensiri gufuuse omusujja mu Brazil ne mu South America ne baba bwe bakikola ekyo ebyaddirira byali biki bakola ensiri mu laboratory ne bazita ne zigenda mu wild mu bibira ne bagamba nti ensiri zo bakoze bwe zineegatta ne ziri ensiri ezaffe Katonda ziyakola zijja kuba tesobola kuzaala bulungi tezina manyi bulungi gazaala mbu nezinazaala zezinazaala zijja kuba tesobola kuwaka na kuzaala nga ziri sterile ne bakikola ne bata ensiri ne zigenda kati mu kugenda eri ne ziwakisa zidde wazo basangayo we bakikola kyennyini ekyewuunyisa oba ekyennaku ekyaliwo mu kifo ky'okuba nti omusujja gwali guli mu abantu gwakendeera ate ziri ze bazaala empya ne zifuna resistance ku ddagala ate ne zitandika okuba nti ziruma abantu ne zitambuza omusujja ate omulala ekika ekirala era omusujja ekika ekirala nga baguyita zika. Kati ekyewuunyisa kikino nti omusujja zika ogwo okumanya nti gwajja netuga nti no ekinunga kirina obwannannyini kitegeeza aliwo akivunanyizibwako netuga omusujja zika nga guyina nannyini waagwo kubanga osobola n'okugenda naga nannyini waagwo nga yina patent obwannannyini nti osobola n'okugenda ku intaneti n'ogula omusujja njagala omuzi gusujja zika n'oguteekamu kigezeeko olabe zika. Kati zika gwavaamu guli gwava mu nsiri ze baakolerera ne batta mu South America era gutta abantu kati na kati obudde buno tuba tuli awo project nejje wano ewaffe naga nti Africa fe tusinga okuba tufa omusujja ogw'ensiri kinaga nti endwadde singa baba bakola nkole then omanya ekigendo bakibazikola oli buli wakola obulwadde akola n'eddagala egenda obuwonya oba sina kiri n'okuligema yewe afunina ssente awo obagaggawalira kakati tuba tuli awo project nejja abaso okuba tugibuukira zaali ensi 3 Burkina Faso Mali ne Uganda ng'ovudde ku nsi endala ezagenda maaso nga zigwa mu bino eggwanga erya India lyafuna ku ssente nayo ne bakola ne bateekayo ensiri enkolerere okuba nti ziri awo zino India yadde babonaabona kati naffe wano Uganda twazikola jojjuuzi wano muwulidde alipoota yatandikira mu Sudaani baga nti ensiri ekika ekiri mu ggwanga erya India kyennyini ekyakolebwa kiri mu Sudaani kirumu abantu kati abantu bakyawona musujja ogwa bulijjo ogenda mu ddwaliro dokita n'akuwa eddagala oza musujja gukuluma n'akuwa eddagala nga teri kuwonya just naku ntono nnyo ng'ofa omwana wo ng'afa omuntu ng'afa ne mugala kibadde ki kumbe ekituufu alina omusujja naye ng'omusujja tebalina ddagala liguwonya. Banasazi bavudde bagamba confirming leero ne bagamba nti no super mosquitoes ekigambo super bwe super mosquitoes kitegeeza kyekyo bwatuka ne bagamba no super mosquito mbuzivuddeko kati tezikyawona okwata omusujja ogwo tezikyawulira ddagala eritta omusujja eriwonya omusujja n'oba ozifuuyidde teziwona tezifa zisigaza zikutunula obutunzi bwe ziti muganda ng'atuuliriza kyekigenda mu maaso mu nsi yaffe mwe tuwangaalira simaba tuli ffenna bannaaye tuli ffenna kakati bino nga bigenda mu maaso zibete super mosquitoes okuba nti zitufuuze kye bawalula kubaga nti nno eno ensiri bage zimutatinze mutation agamba kulwako nti ekika ky'ensiri ekimu nekijja ekirala naga nti kati efuusemu yeebuluddemu neefunamu ekika ekirala ebbanga litumaze n'ensiri n'omusujja kiba tekibeerangawo ekyo naye mukyama basajja banako okuba nti bakola kati ensiri zino kyoba tufuna zi mutations ez'enjawulo bage kati ensiri eno emutatinga nevaamu endala
nga gaiti no jagena mu ddwaliro banga bade bakwa kowatem oberengo sokwa ngomira kowatem budozi bajja kati kuwe Ddagala bulungi nnyo eddagala olimire liggweeyo oligwayo ngubadde tebuwona oyongera kuba bubi banoonye obulwadde obulala bakukyusiza eddagala nga teliwona nga tebuwona bakyuse eddagala tebuwona bwatofudde sina kinezo gongobala kuba bali musujja kalugwata ogulweta obulwadde abo ne bagongobala kyekiri kati mu ggwanga kiri kati mu nsi era bagaye muno. One of the most verified pest species on the planet continues to outsmart the way in which humans attempt to get rid of them. Super mosquitoes have evolved to withstand insecticides according to new research. And the most sobering findings in the high rate in which a species known for carrying disease has developed mutations. Buli ekintu kino nti kati ensiri muganda wange atuliriza buzitandise okufuna amagezi amagezi agayita ne kuga abantu nti bw'ogiwa eddagala bw'omira empeke bw'oti nga obulwadde ensiri gy'ogenda okufuuyira eddagala for example naye eddagala oba eddagala kivudde mu ki otaddemu ki nti emanya nti otaddemu eddagala nebeera nga esobola okweziyiza kale tato bagati no they now outsmarting a human kitegeeza kyekyo oba odiringana kisolo oba odiringana kyekyo nabagamba ekintu kimu nti ebintu ebakolerera n'ebisinga obungi bakolerera babikolera bagasegasa ebintu ebyenjawulo ate maze okuba nibastadinga oba okusoma ku bintu ebyenjawulo era kyekyo kyakinagamba nti bakusoma ku bwongo bw'omuntu batukolera robots batukolera ebintu ebyenjawulo batukolera engeri yokutukontrolingamu nga bwe tulowooza nga bwe tussa kirugero okuba tukola kati bakola ensiri nga ensiri eyo esobola okulowooza nekusingako kiba kitegeeza kyekyo muganda nga atuliriza baga super mosquitoes zino zinasobola okwebbulula mpola mpola nga bwezifuuyira tezifa era ne bagamba nti nno ekyewuunyisa zitambuza obulwadde kati nga maze okuba zideveloping ekibaita mutations ebika ebyenjawulo ennyo bagenda kujjanjaba nga kino kyenyogerako nyinza okuba nkyogerako nga neeyogeza nzekka naye kino kyenyogerako simanyi oba olina dokita wo oba olina dokita yina ali mu ddwaliro genda omubuuzeeko oba genda mu malwaliro obuuze nti oba omusujja oguliyo kati ebiseera bino gwe gwaliyo luli ne badokitazi abamu tebagumanyi tebannagutegeera twakyogera wano abamu bakitegeera abamu bakimanyi kati wenkomawo tukwate ku masimu gammwe ombuulire ekiri wamu egyowangalya muganda wange atuliriza nyinza okuba neeyogeza tomanya kankomewo tubenga nkwata ku masimu gammwe tubenga tuwayamuko bino byenyogera si byange byenjogera twabyogera ddaluli bannasaazi bavudde babikonfaminga bukonfaminzi mu mbeera bwekyo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ekiri emabega w'amawulire tugenda ffenna okay that is a note 7 note 5 9 oba note 7 mukaga note mukaga 7 note 2 SMS yange of course mugimanyi note 7 mukaga note 4 9 eyo yange okay kanda bimunanga ali ku line then tugende maaso erinnya yosinzidde ewe kwata ngo yogira mbakutte wano bulungi nnyo Impact FM. Hello. Wanji Mulangira kalema we bali kuwuliriza nnyabo ensirizo yogerako kituufu ni waliwo ensiri kati ezikuluma ensiri neekuluma niweeta kula watu notakula nobanga nago bansirisikaaki ekinnumye mu butuufu ebintu byobizibu byoyogerako byonna bituufu pozi n'ekirala nsaba kutuyamba otubuulireko zo sente zebayongeza abasayansi zava mu nsi ki n'ekirala abo abentereka nabo bakirabe bagabako embuzi eno enakasongola waliwo omusajja omu ndowooza yakwata tenda yaggaba mbuzi abasajja omusajja omu n'afiira embuzi ze mu faamu ne zitwaliramu n'embuzi ze ezaali loko nazo ne zifiiramu balowooza abantu be badiiringa nabo bannaffe naye nga basibusi leka nabo bakirabe ye ali mu minisitule ya agriculture atamanyi nti ebikolebwa byonna ebisinga bifu
webale kuweereza kale webale nnyo webali eddala abenda kasongola batulabire nnyo nyini eddala mu mbeera bwekyo munnafe atuuliza so bannaye naye ozowulidde ekigenda mu maaso naye abente bazuukuse bagamba ntino ke kaseera okuba nti bagenda kukola ki kubanga badde engulu bayenga ekintu bakitegeera bulungi nnyo nyini ddala but anyway katulabe embeera nga bweneebeera ku saidi eyo katulabe bweneebeera ku saidi eyo oba kituufu banaataasa bagezeeko bataase omayisa mutendo ogezaako bugezeo gakangezeeko ntaase bwe kiyitamu nga kiba kiyiseemu naye nga bwekyo wekiri naye nga ensiri agambe ntino gye ziri zibaluma kati obudde buno bannaye ensiri zibaluma obudde buno okay onagambye atya mulangira kalema bali kuwanga kyo tuweereza okay eze kiweza okay bali kuweereza nze muyomba Matia emaya kwendi nnyo ku Impact FM bali nnyo kwanti kwoli bwana muyomba okay Impact FM Hello, yes, mulangira kalema mukima yebazibu amina sebo toko kwebaza olwokutuweereza weewaawo taata akati ensonga gyoyogeddeko ensiri ekituufu zo nange zansuseeko omusujja kati guno ku luno gwatabukira n'ekirala nti kati eddagala nga woyogedde ku kkooti kati naye alimu emiteedera waliwo omunafunafu kati waliwo n'ow'amaanyi yes kitegeeza kati nga kyoyogedde n'ogamba nti bakola akawuka kalina okubaako eddagala kye balina okutaayiza ennyingi neki n'entono olwaleero olwala omusujja ko watemona asooka oyinza omera ddoozi nga zizo ng'era bw'oyogedde yes nga tokola ki nga towona so goge embeera eyo eriwo siki ennungi naye mukama atuyambe buyambe webale kutuweereza kale sebole kuwuliriza okay webali nnyo bali ddala onzukiza n'okunzukiza omanyi nti kati bwogenda mu ddwaliro oba mu famasi ogula eddagala baga tukwe lya India lya Bungereza lya Amerika olwadde musujja naye business ziri mu nsi muno nagamba kyova famasi zigenda kuba nagamba luli famasi zigenda kubanga mugakola ba famasi famasi ngeringa eggulu nga zeeyongedde okuba nti zimeruka lwaki mulowooza business zigenda kugwa endala famasi zeeyongere lwaki amakolero g'endwadde geeyongedde Impact FM hello wanji munange nkuwulira maama genda maaso mukama yebaziwe sebo amina nnyabo kati enewaffe bugiri munaaye batufuwera okuva 2016 nga batufuwera naye kati eddagala ensiri ziri zonna zafenka mama adayogera naye okay boyogera Villa Radio berenga wulya mu ssimu yokka Impact FM wanji hello yes sebo hello yes sebo wange omulangira kalema wanji munange ewampita Sempijja okuva eni Namasumbi yes obwana Sempijja naye kati kyembuuza zino ensiri ze tulaba zino ezibeera muno ne zikuluma kuba mulimu ensiri za mirundi ebiri waliwo ensiri entono waliwo nene ensiri ejja neekuluma nga nnene neekuluma nga nene zikuluma nnyo kati ensiri ezo zino ziriwo enkwanteze oba okay Sempijja ne Namasumbi kale webale nnyo bali eddala okay webale nnyo bwana Sempijja by the way obuze ekibuuzo oliaza okugamba nti ensiri kanagitegeera nti enkolerere oba entali enkolerere ensiri omanyi edda twalabanga ensiri nga wotta ensiri n'ogitunya bwoti ebeerako n'obuntu obulinga obuwungawunga ensiri nga terabika bulungi mugana awo ensiri zinyirira kati ensiri enyirira muntu yensiri kati bw'ogikuba bwoti bapa gitunye bwoti olabe enyirira iringa gibasiiza ebizigo ujja ziraba ekyo description eyo baba kweri zinyirira nga bw'okiwulira kale munange hello wana kalema jewa webale kuliza sebo ati okusooka nze modde nkusawa
Yes, akayimba kakagwa program. Wadika wafirika namba tensa wa kayimba ko mugenzi rutaya akawaita The Voice is Crying Now. Wakitoka chusa muno kozisakana akafe karutaya. Kale tujja kajja kirowooza ko muganda wange ebale nnyo bali eddala. Okay, mukama katonda. Impact FM. Hello Wanji mukama ebazibwe. Amina sebo. Hello yes sebo nkulira mulangira we bali tuweereza kale sebo bali kuliriza Tezifa okubeseeta. Yes sebo. Amazima gali nti bo batulina era batusekusa era wakuba Katonda yasinga. Byonna bajja bikola naye sibe bagitandikawo. Yes sebo. Kati naffe tuli bagumu. Okay. Ekirala sengo olaba mazima abaana bano abazanya beti. Obulamu bwe batambulira musenga badde musobola mu butuufu mwandibadde mu nnyamba ne mu nkyazaako. Nenkubuulira olumu bye mutasobola kukkiriza kuyisaawo kati kuba puroguramu nyinza ogimalako nga ndojja ebizibu bye basanga abaana tusanga ababadde bagendangayo. Yesebo. Kati awo n'abamu nsobola bakuleetera. Otegeera ensi bw'eyimiridde omuntu n'eyandibadde si wa kumenya mateeka. Bamala omukuba obwavu agenda kuteega gwe kalema essaawa zinaakola awo. Yes. Abantu abasinga balowooza tebibakwatako. Naye buli we balaba abavubuka abakola we bakuutiza ebintu byabwe. Nga tewali kye bibongerako okuleka mazima abaana okufuuka abamenyi b'amateeka. Ovola abantu kati abo 17 batandise kubeera bayeekera. Banoonya obulamu mazima ddala bagenda obukuumira nga tebalaba. Ovola bensi munnaye bagitutte ku luguudo lwetateekeddwa kukwata. Neyanziza. Kale ebyange ensaba Katonda atuyambe. Okay. N'abasumba baba bali ku bituuti bavumirire beeti. Beeti talina kalungi wadde balaba nti bo tebasobola kulinnyayo abasumba mu beeti naye obulamu bw'abaana tebukwata mukwano. Gwe balinde kubateega ku mayumba bo nga banyusa okudda mu mayumba gaabwe. Amazima genyini. Mubeere bulungi. Neyanzege. Okay, bwatu wage munaffe azukiza buza nti omulangira kikiri mabega wa Radio Bingo. Osindike 12 nga wetaba mu kazanyo nze John ku Ayinza Hardware enakasajja. Oyo Zala the Radio Bingo yatandika da actually mu Arubata 10 mwaka wa 1996. Oyo Zala mugara wange. Okay, obudde muwe kabumpeddeko butambudde ebyaddala naye ndoza tuli ffe now. Messages zono za nsomyeke ezimu. Yes, Mr. Kadima, thanks for the show. I am a student Isaac from Kabenywa Kapchora. Kati, do the signs of Zika malaria the same or different from normal malaria? How can you identify the mosquito of Zika? Even here in Kabenywa, they are marsh during night. Could they be the one? Ebyadala signs ziba zezimu ez'omusujja nga zofuna ez'omusujja ziba zezimu. So ziba zezimu tujja kwawula mbuno kiki neddero okufuna fever ofuna biki signs ezimu eza malaria naye kati just enzijanjaba yawukana nti noli oweza obutategeera nti nno ki kale balina okukyusa eddagala paka we banayita eryabwe nebajja okuba ne bababuulira mu maaso eyo. Ekyo mwina okuba mukimanyi era mukigoberera ddala. Okay, budde beka bumpeddeko program eddako manaffe tubaleke n'obakoleko. Maybe program zino tugakwata tukola kati program on a daily basis kugundi ku nga tuzikali kugundi social media yaffe ya YouTube our story not his story. Because Saturday kati obudde tuba na butono kaduga kwa tuzikola buli lunaku ateka ya list program ekimegwa mawulire our story not his story ku YouTube birenga muzikola kimuzifuna bulungi nnyo amumbera bwekyo. Akale osokuzindika WhatsApp ku noti 776 noti nya 499 ebutirevu nnyo mode wango bwedembe tubenga tuwa yati bisoka kwa tuogerano ku mpewo bulungi nnyo idala. Kale mbasibudde mbategeza ati akatabo kange by the waka honeymoon do's and don'ts lessons and experiences kafulumye dda era kali wali kugundi ku Impact FM reception tukabuuza omukyala maidwanga Priscilla kali ku mitwalo 2 eje Uganda. Kali mbasibudde
basse ne bannyabo mubeere bulungi mwekuume mulye bulungi kiryo kulya bulungi mukimayi kati sikulya bye bisiike mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike